erinnya lyange nze Sonko Muhammad tuli wano ku Wall Spring wano ku Central atuze ne Maama Nalumansi azze bamupepeta akapaata yakayita akapaata tuze ku salunya Josh Jamaica wa Good Talent yagamba Maama Nalumansi mumulete mmwe offer musala akaviiri bamukole scrub tumuteke mu erinnya lye wano mu 20 Maama Nalumansi agenda oyitamba customer yo kutunda kateni nga mumutegeera bulungi nnyo so eno saluni wana Josh Jamaica tugenda okubeera nga tuyingira naye ogezako kusiigira ekifaananyi saluni eno eri wano ku Central ngokirira mu center ya Well Spring. Opposite yayo waliwo parking ya SDA bagiyite Hope parking ewali kanisa ya Seventh Day enkadde so opposite we wali saloon eno so nyatubere nga tumuvinga tubere nga tubegattako munda tulabe ate omulimu ogw'okusala enviiri guli gutya onoweza omuyiza olaba obupande wa Josh Jamaica Good Talent Josh Jamaica yono wano bifaananyi ogeza kulaba nga tubanyonyola bifaananyi nga buyinza okubeera ng'olaba so eno ye saluni ebambi mpola mpola ng'omuvuka etetenkanya twaba tubeera ate nga tuyingira munda tulabe omulimu nga yogenda okubeera ate nga gutambula so we are inside right now. Josh kiri kitya petulikiri eno baba mpozi mmwe Maama Nalumansi yasaze kudda ekitundu Nalumansi ono yankedde dda ngamba ayagala kapaata Maama Nalumansi Maama Nalumansi omulabi omulenzi Josh Jamaica yakuwadde offer n'agamba jje bakomola akenyi bakusale bakuscrubbing byonna abikoleko nga asala abanga akunyonyogera sesimanyi nakumanya ndavaano nga ndi mu feeling bannange feeling zakulinnye dda bannange waliwo abakusala bonna n'abanga akukalabula naye ono sesimanyi nakumanya abaami abakyala bonna banguweko bajje babasala akapaata n'obusulumini abusala obusulumini bwe buti ate kano kakolokota ne weerabamu ng'endabirwamu akasulumini ya so naviira wano ng'otunulya ddala ng'omugenyi banenze simanyi nakumanya ng'onyiridde ng'olinga kyakuba bajja kungoberera ne bameeya bajja kugoberera si balooya bokka ne balooya bajja kugobera bonna bajja kwekuŋŋaanya ne kakeeyo kasanze otya bw'otuuse wanakwaniriza atya aŋŋambye maama tusanze okulaba Maama Nalumansi munegiyingire nenjiyingira nenjikakanyalamu naŋŋamba wonna weyagala oba ogituulira nenjituulira bambi nambuuzako mu bitiibwa talina buzibu kale abatugoberera katulaba omulimu gw'okusala akapaata nga ogenda okubeera ate nga gutambula naye ogeza kwongera okusigira akafaananyi bw'oba nga otuuse wano ewa Josh Jamaica lookinga dreads eza buli type dreads mpozi no ziri mu type Josh waliwo dread eza kinki waliwo neza nacho sibitegeera nze nyine nate yabitegeera ez'abaana ez'abakulu abagala lookinga dread okusala enviiri okuscrubbinga tulina mwana abaana abawala abayambako mu kuscrubbinga face eyo n'okunyiganyiga ebinywa ne byeta bulungi nnyo ddala n'ofaananira ddala ng'omugenyi n'obukadde ne bugenda anti bw'oba scrubbing enkanya zino zivaamu ne zigenda mu kyalo owaana noddayo ng'olinganga waabiri bannange Yesu Kristo muganda Yakobo kajja kukola abagala okusiga ka cutex oyinza okubeera ng'oyitako wanene wa Josh Jamaica mu saluuni ye n'abeera nga akutereeza bulungi nnyo ne ddo to ddo oyinza obba ng'oli oli mu ofiisi twagala nnyo kuyimuka kutambula osobola ogamba bannange mujje wano munsiigire wano eno nga tujja ku ofiisi yaawo oba ewaka waliwo n'abaana nga bonna tubasala enviiri bubi oba okitegeera mwenna batufollowinga ku TikTok ne ku YouTube ne platform zaffe zonna mujje tuwagire omuvuka Josh Jamaica wamu ne Maama Nalumansi kale katugende maaso n'okusala
Amalwa. Kati nadda ku vyandi onyumya nalwa. Abulo ntegeera bulungi. Annange Stella. Gwe byatukola omuguwa. Stella ogamba ki bebe? Wagamba ki? Wangi tulye n'emikolo gituwuuba. Boleka nemunye bagenda gikyuse y'amalwa. Bagenda kyusa n'eriiso live mu malwa liddemu. Gwe eno saalumi ya mulembe ekuzza buto kati ndi wa 12 ana nagalese mu kyalo Wangi. Eriruddawa. Eri bweyogerere wano Welo Spring. Ndi ku bweyogerere Welo Spring. Okwata Gwatiro Road. Nga sikulira kikwano. Yakabindi ya mulembe. Dread zetu tuzikole, leta dread hizo tuzikole. Katoli. Ya mulembe. Bebale kusimu. Wangi. Sache. Wangi baby. Kireko itawo. Wachawayo. Wano baze kunkolako, nzize kunkolako wano. Ne jenva. Bakukoseko oliko emyaka 7. Ndeka na. Genda abasajja olwalo bagenda kunkwana mu luzungu. Excuse madam, I want to talk to you. Wangi. Ada bankwana mu lugwala balekeraawo. Bagenda kubangu. Bagenda kubangu. Layira. Bagenda kubangu. Yesu Kristo. Nawe natoli bubi ne dread zirete bambi otuwagireko. Stella. Kyala kuba nkyali walako neka. Wala wabera magombe tontiisa. Wagenda bwerunga munju watyamu. Yakasanaingirawo kasakirawo nga zigenda zo. Kale. Nankola ki? Ngoziweereza. Nze ndeka nseke mu luzungu. Wow. Oh yeah, my God. Yeah. So abatulaba tuli ku step ya scrubbing. Maama Nalumansi ali mu saloni bamukolako. So bali mu scrubbinga. Kyebata scrubbing ekyo Josh, not so? Scrubbing twagala adde buto aberenga mupya nnyo. So yetaga ka service kano so lubanga nawo ko simu jolaba. Bakole batya? Bakufulu bere virgin. Yeah. It is possible, very possible. Omaliriza nga we bakawansi nga balizaako. balizaako. Kitolo abujimu. Yankolako omulaba bwafaanana. Omulabye? Mu kuyimba asula ntebyo. Kajja kukola bamuyise Josh Jamaica. Kajja kukola mwebale kusiima muteeke maamaanyi. Essera waganya okumbulira gy'oli. Ongamba bugambi ndi wala. Wangi? Naawe oli mukire gutwala eri.
oli busiru wa toli mukireko kiri mama laso iwe tubeera wetuwali bwali fit okujjako ogundi yafa omulongo yafa waliwo omulongo gundi ono eyita ono yali omunene nga muddugavu ng'abeera nnyo mumatatu yalwala mangu mangu n'akutuka yeeyita simanyani yafa bangi nange dadi wange baafa nange bazadde bange bakafa weereza ku buyambi nengenda nenziika saamanya naye nga amaaso ku lutimbe tandika butandisi bwino yajja esegede mikolo gituwuuba tuli busy sometimes wali ku live musindike request naye nga bambi sitera nsindikirayo kalanki mukwano bambi tosindika amalwa kwegayiridde okay twabategeezezza ng'obedde batugenda mu maaso nti maama Nalumansi ombwati kisakye wammwe ali musaluni ono bamuyooyoota so twagala tulabe step kwali essaawa ya kakati nga Josh Jamaica amukolako ng'atunnyonnyola Josh kati ekyo tuliko kye bayita batya kibadde scrubbing scrubbing oba mukuutakuuta we mutyo batukuutakuuta busuwa bunene butulituli obwo oba buzibikidde obwo obalabe balabu obwo buto obwo katwesa akatuyanirira ennyo kavaamu tubutto so omuntu agenda okuva wano oluvaawo ng'era akakwaba Maama Nalumansi buno ndaba yayasedda tannaba nako omulaba bulungi Maama Nalumansi awo omukenga bulungi nnyo kiriya bannaaye Maama Nalumansi twagala tulabe wanaatuukire okuva wano anaaba ali atya kinaaba kiri kitya so abatugeza kulaba nti mutugoberere kuva gye twatandikidde obwedda so tuli mu saluni wano ku spring ya Josh Jamaica ageza kulaba nga kola scrub twatandikidde mu kaviiri ke bayita akapaata abakasaze bulungi ne bakeetoolooza kati so bwe tuli ku step eddako okulaba nga tweyongera mu maaso kati okomaawo ewatyo oba n'obulago bonna mu buscrubbing nga paka wansi eri mu kifuba bwenalabbe kuba kuteesa kisinziira kisinziira engeri gy'obuzeemu ne kati Maama Nalumansi ono addaga mutereeza kafeesi kuba emikolo gimuwuuba emikolo gimuwuuba gibadde gimuwuuba era omuloko eri awo wabweru emulinze mutwala ku mikolo eri ku mikolo gimuwuuba okay so abatugoberera tugenda kukolera ddala paka at the end tulabe Maama Nalumansi ate anaaba afaananya atya naye atubulira awulira atya oyagidde yabadde ali biki kati right now ali biki awulira atya so gwe nange aliyo atulaba twongerebera nga tufollowinga naye ka service nga kano kafuna atusangibwa wano bweyogerere ku Wall Spring okwata Gwatiro Road otambula ku katono nnyo bigere bitono nnyo abakazi abale abaagala obanyiga scrub abaagala obanyiga kamasajja okuvira ddala eno ku mutwe gwasalawo bbeeyo yekweyimirira kuba scrub ayinza okugenda nga kabwati nakka okitegeera oba paka woyagala onyirira woonyumirwa so muve mu kunyirira obunyirizi jangu onyirire nga woonyumirwa oyinza n'okugamba muteekewo kamera munkoleko nga n'abantu we bankenga so oyinza okuba nga olaba twotolebwe tulabe kamera kuba kati Maama Nalumansi wano ayina abantu babamulaba Stella audio yo tevaayo
kuba tulina live gye tuliko wano endala nestera tetukuwulira checkinga mu audio yaawo tubere nga tulizigana so yinza okugamba nti njagala nzije mu nkoleko nga teggwanga oli njota buliro linnya lange eza Sonko Muhammad nze naawe yongera ogoberere emboozi eno nga bwe tweyongera maaso ene gy'osinzidde okubeera nga obuziga YouTube channel yaffe weeri etambula ddala ekola sologenoza kino gitale mu Africa obeera nga olabika okugenda mu maaso Stella webala kusharinga live. Yes, juwo omuliro mukwana. Likinga, commentinga, sharinga, juwo omuliro. Stella wasigaddeko olina weweekwese? Eddoboozi libasaidi. Mulayikinge mutapinge mu screen yawo. Mugilayikinge live mugiwe omuliro etambule. Mugiwe omuliro. Music ngawe ekana nnyo. Kale, kuva gye twatandikidde paka we tuli right now tulabika nga abatuuse ku nkomerero y'akazannyo. So tuli mu salon ne Maama Nalumansi. Ka perfume kako tukalaba bagezaako kulaba nga bakakubamu. Twagala tumalirize nga akyuka nga atubuulire ekintu kiri kitya kitambu gye kyakusaidiye. Josh Jamaica yakakuttemu ku byaddala kabiri gye twatandikidde okukasala. Ka scrub, ka massage akamunyigiddwa, so ka perfume ngaye mukalaba kagenda maso n'okulaba nti kamukubwamu. So yaweereddwa ka offer gye wano baberenga bamukolako byonna. Ye anaakowa bukooyi agambe nti bannange wewe nkomye weewo. So Josh, soko tuwulire mu omulimu ogusanze gutya. Omulimu ng'egye tuli mu January tubadde gwa maanyi nnyo. Naye katusabe Mukama mu maaso yatwongereremuko n'abatulaba bambi bakasitoma tubaaniriza. Ebbeeyi yakuteesa. Location eriwa wennyini mutusinga agamanyagala kutuuka wano. Bw'otuuka bwegerere ku ttaawo buboda bubaawo obuuza ku Wero Spring oba ku Central wali parking. Okwata Gwatiro Road. Gwatiro Road yokwata oba osooka omutuukako ndi kukuba omukoola mwennyini. Era oba bweyogerera obupande obulaba lo. In fact omuntu atambuza bigere gamu omuntu atambuza bigere wano. So otambula bigere w'amaanyi n'oddukawo. N'omukadde atambulawo. Oluyisa ku ddwaliro lya Gwatiro oluweta bw'oti esooke eryokubiri. Eryokubiri mwendi era obujja oba ondaba. Okay, back to Maama Nalumansi omubwati kanzire ndooza side eno. Kintu kiri kitya? Bane nze nampulira olusulu weweera. Nze nenkanya mpulira zaddusedda. Nze nanninga ow'emyaka 11. Bane nze simena kumanya Maama Nalumansi. Kasabisi okasanze otya? Bane kalungi nnyo ate balina keya. Kwegata kukwagula ne bw'aba akusiimuula kweganoowulira nga nga weewo. Tebawona ne buteesi mu feeling bannaye. Nze simena kumanya. Ne olususu owulira otya after ku scrubbing wano face ogiwulira otya? Kuno yabadde agira nempulira nga kwegata kunya nnyo biri awo kale owulira nga nazze mpulira weefunyaafunya naye kati mpulira face yonna yeegolodde. Kino wali okifunyeeko before emabegako? Bane bukyanzaalibwa badde sibirabangako. Kati se kintu ky'amaanyi. Nze nno mu kusooka mbadde ngamba bagenda kunsala embalu nandaba ntaddeko ebintu sibitegeera. Ngamba katate nafuuse mugisu mu Bunyarwanda navuddeyo. Nze okulaba munne ate bireeta lususu. Nze nakati ntunulanga omugenyi. Ino naerengera bwenjaka. Terengera bwennyumye. Naawonyiridde.
abekireko bagenda kunneekanga bagamba oba yoono oba si yoono bajja kumala kunneetegereza ebbanga ddene nawakozule nti egwe munyini owaabwe n'omwami akola bulungi nnyo bambi saaka biyo nyidde nange naaba nkikutte nja kujjanga muwagire ojja kujjanga nawe omuwagire njigiddewo ebintu bingi ti omuntu bamala omusala ate bamufuuyira ati bakola batya okunfunfuuyira olwe bamala omusala enviiri nga bamufuuyira bamufuuyira ki sibitegedde ndaye bifuumuka bamukubye tu bibino bebanfuuyidde olive oil babinfuuyidde biwunya bulungi bambi sometimes ya okay so okuyita abantu okujja okubagira omulenzi ono Josh Jamaica ayimba bannange nkuba akalango kambayite mwenna abakavubuka abazeeyi abavubuka abatandikirizaawo okwambala galubindi nga amaaso gaziba mwenna mujje babakoleko ewa Josh Jamaica omu bwati bambi Josh webale nnyo balire ddala bamufu enje nti oluzungu naluleka mu kyalo bamufoling following ku TikTok dread nazazikolako bintu bingi bwesabisona kuyagala enjala ez'ekitundu azizzaamu musajja muyimbi bana netagubwagizibwa kubalange neyiya naye netaga support ey'amaanyi tuyimba wetukola oba kitegeera kuba watali sente tewali music naye mwagala nnyo ebyakabe musaba vidiyo ez'amaanyi mumpagire nange nsobola obbawo ekintu nga kyamaanyi Josh Jamaica good talent management kati so webityo nno ebibadde olunaku olwaliro Maama Nalumansi nga tufunye yamwegasseeko n'amuwa okumusala akaviiri nga bwe mulabye akapaata akapaata kalikiriya SB4 wanaakomerawo banenze simanyi kuba yali ansuubiza embaga ani yali akusuubiza embaga SB4 yenyini gwoyogodde embaga ogenda kumenya n'ebitoko tugenda giteeka ennamboole naye nga bambi mutuwagire tusobole okukola embaga eyo nja kubba okay ne Chris the Crown wogenda ku TikTok no searchinga Chris the Crown yasangayo musajja wafe abeere mabega ekifaananyi ku kamera abantu bagaye bafollowinge Chris the Crown ani abantu bagambe nti bannange mu followinge Chris the Crown ojja kunneerumya olulimi ngezaako tulabe byebyo nga bwagambye bamufolinge okay kale bamufolinge Maama Nalumansi muwulidde naye kabambi tweyanza obuyambi bwammwe tweyanza bannaye bakasitoma bange mwongere okujja mu bungi bali gwe kyomanya buli genda bba nkyusa omutindo guba gukyuka oba kitegeera music yakyuka business zikyuka ate nga byonna byamaanyi ate musubire bipya byereeyo just mutere musaala Katonda akumata kumira mpere okay nange nyinza obutasukako wano nako olwaleero Chris the Crown yabeere mabega wa kamera leero tukoze programu eno nga tusinzira wano ku weyogerere Wellspring wali saluuni eno kulwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wangaale assalamu alaikum wa rahmatullahi nenaabagerekagerekere Obuganda n'Obunyolo ate sanga lyambogo naako naye azannye amiina